bwe mubeera n'obukulembeze nga bw'abavubuka abali vibrant, abamanyi ebiro n'ebiseera byabwe, abategeera ki eggwanga kye lyetaaga, abategeera ki ensi kyeri, ensi etambula kuddawa. Bwe mubeera n'obukulembeze obw'ekikanga ekyo, mutandika okulaba ng'ebintu byonna bisoboka. Mutandika okulaba nga neewatayitika musobola okuyitawo. Obukulembeze bwa National Unity Platform wansi wa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, then wansi w'obukulembeze obwa Secretary General, Leader of Opposition Loop Mukulu Ssenyonyi, abasajja abo buli lw'oboogerako olaba vibrant young leaders Uganda be yeesimisa olunaku olw'enkya. Baavuddeyo ne bagamba nti Byabakama agaanye emikono era awadde ensonga ze. Ffenna twali badde tugenda mu panic mood. Ffenna twali badde tweraliikirira. Naye olw'obukulembeze Katonda bwe yateekawo mu biro bino n'ebisanja bino, tewabaddewo panic mood. Bategedde butegeezi nti kati kiki tulina okukola. Tukozese social media zaffe, tukozese kuba tewaliwo mainstream media gye bagenda kozesa nnyo kugenda wala. Naye ka tukozese system yaffe ezze kuba bannakyemalira mu nsi yonna gye bayita social media. Waliwo amaanyi agaliwo Katonda ge yaleeta mu nkyukakyuka y'ensi yonna nga bw'etambula. G'emaanyi galuwa. Kwe kutegeera ebiro n'ebiseera n'omanya nti ekiddako kati mu mulembe gwaffe ekyokulwanyisa kye tulina kyekiruwa. Nti tulina ekyokulwanyisa, tulina kompyuta. Buli Munnayuganda almost kati akakadde k'Abannayuganda n'okusoba kayina kompyuta mu ngalo yaako, kayina essimu. Nti it just took social media okubitambuza wano ne wali ogenda okumaliriza ng'emikono giweze. Bw'otegeera ebiro n'ebiseera, bw'otegeera season, bw'otegeera okuyitibwa okuli ku bulamu bwo, osobola okukola ekituufu ekirina okuba nga kikolebwa nga toyiye musaayi, nga totaddemu ssente nnyingi. Nti singa ekibiina kya National Unity Platform kyatambudde district ku district nga bwe bazikisabye oba 38 oba 18 oba mmeka zonna ze bayogedde, babadde mu nnaku bbiri tebasobola kukimaliriza. Kyabadde tekiggwa. Gwe omuvubuka ali yakozesa social media ogikozesa kukola ki? Era kikyoyiga ku bakulembeze nga bano. Nti bayise ku social media ne bagikozesa bulungi. Abantu ne balinnya basi. Abantu ne beereeta. Abantu ne basayininga. Emikono ne giteekebwayo mu budde. Olwaleero tuwulidde nti ate kati nomination bazongeddeyo paka lwakusatu, which is fine also. Which is fine. Katuyige ekintu kimu nti ebintu ebimu tebyetaaga maanyi. Ebintu ebimu tebyetaaga bano bansi babitoji. Abantu bangi bazze nga baagala tubayita ab'ebitiibwa. Tubatye olw'obuyigirize bwabwe, tubatye olw'emyaka gyabwe, tubatye olw'ebyo bye bayiseemu byonna. Era oli akulaga bulungi nti mmwe temunnaba kutegeera politics. Mwawulidde Mawunga ayogera nti politics waabo ekirungi baddidde ne batwawulira nabo be batakkiririzaamu. Batwawuliddewo group bbiri eza opposition oba mu government eyo ezikwatagana ne NRM, era twalyewuunyiza nnyo nga Mpuga ali ku sayidi endala. Twalyewuunyiza nnyo nga FDC eri ku sayidi endala. Twalyewuunyiza nnyo nga DP eri ku sayidi endala oba UPC. Twalyewuunyiza nga Bidandisali ali ku sayidi endala. Because these are people abaterezezza Uganda okutukuba obwavu okutuuka olunaku olwaleero. Be bantu bennyini abateeserezza Uganda okubanga tetusobola kuba na democracy. Be bantu bennyini abateeserezza Uganda okubanga Abannayuganda bakyali mu makomera. Be bantu bennyini abo. Be baleeseewo enjawukana wakati wa Uganda oba Bannayuganda n'obuwangwa bwabwe. Okulabika nga Abaganda basobola okulwanagana n'Emmengo. Abasoga basobola okulwanagana n'Obusoga. Abanyankole ne balwanagana n'ewaabwe. Abo
obukulembeze obw'ekikanga ekyo kubanga tebulina moral authority, tebulina bulumi. Kale sijagamba moral authority, tebulina bulumi eri Uganda y'enkya, erife abagenda okuba bajjajja enkya. Leero nina amaanyi agoogera, enkya sijja kuba nago. Leero nina amaanyi agakola, enkya njagala kuwummula naye ŋŋenda kuwummulira wa? Leero nina sente ezisobola okuntwala mu ddwaliro, tetumanyi kikijja na bukadde, naye omuntu akaddiwa nga takyasobola na kwegulira Panado. Nsi ki gy'oyagala okukaddiyiramu? Ekyo kye kyalibadde ekibuzo ky'abasajja abo. Naye twebaza Katonda kubanga waliwo omulembe gwaleese ogulowooza ku bintu ng'ebyo. Newankubadde ng'ebintu birabika ng'ebitali byangu, naye bannayuganda bwe tunaakozesa eddoboozi lyaffe ne tuwuliriza ne tusharinga information n'ogisindika kati ng'eno n'ogiza mu audio n'ogisindika ku busimu buno obutonotono, buli muntu at least Uganda asobola okufuwaliyo owooluganda ayina at least akasimu akasembayo, nze bagamba mbu katooki, kale ayina eyo essimu esembayo okuwulira kino nti tugenda mu kulonda kalulu. Abasajja bano beeteeseteese okukola ekintu kimu ngera bwe batwawuliza DPFDC ani zonna zigenda kwesimba mabega wa Museveni. Naye ggwe munnayuganda ayagala enkyukakyuka ogenda kubeera mabega waani? Gwe munnayuganda agamba nti bannange obukadde buluma, bannange okubeera mu nsi etaliimu mazima na bwenkanya kiruma, bannange okubeera mu nsi ng'abantu basibibwa ne batulugunyizibwa kiruma. Yigwe gwe njogerako naawe. Bw'olaba vidiyo eno nkubuuza ekibuuzo, ani gw'ogambye akulinaanyaawo nti kati tugenda mu kalulu kaakusalirawo ggwanga? Not because nti twagala byabufuzi, nti oba twagala kubeera ba politicians, saagala. And I don't want. Era tolinsanga nga ngamba bannange njagala bwa kansala LC5 LC. No. Not because sirina busobozi mbulina. Sirwa kuba nti saasoma nasoma. Nenze my life etunuulidde bulamu bulala. We cannot all be leaders at the same time. Naye tusobola okukozesa amaloboozi gaffe. Tusobola okubuulira bannayuganda ekituufu. Nti tulina enkola gye tusobola okukolamu ne tukuba abasajja akalulu ne bakabba ne kabalema. Kati n'ekirala ensi yonna eraba. Waliwo kye tuyita universality principle. Ensi yonna bwe twagala ku kigambo ekyo universality principle tutegeeza ki? Tutegeeza nti waliwo amateeka agakatinga across all nations. Bwe munaasalawo mwenna bannayuganda ne mulonda akalulu, nga mulonza akalu ke tuyita fundamental change, nga Museveni ke yayogerako ng'ajja mu bukulembeze n'agamba this is not just a mere change of guards. Tukuze ffe tulaba video kubanga mu myaka egyo twali tusabbiraba, twali bato, abalala bayite banabana kuzaalibwa, abalala twali tukyayonka. Naye kati essaawa zo tusobola video ne tugamba nti omusajja agamba this is not just a fundamental change of guards. Olwaleero enkya ku Lwokusatu waliyo nomination baggulawo officially campaign ze Uganda. Naye kubamu akafaananyi ng'omukulembeze tatuuse mu district yeewamwe kubanga buli olukya bongero zifunze ennaku. Uganda ina district ezisuka mu 140. Bamuwadde ennaku ziri mu 6. Golooza kyuma, lwaki tutambuza video? Lwaki tutambuza ddoboozi nti tugenda kulonda ambuleera? Lwaki si kyotambuza nti tulonde ambuleera? Gwe olaba ambuleera tiikinga ku kya president, tukanoonye, tukakuume, tukagamba eno protest vote yakwebereramu nga munnayuganda. Akalulu olina okumanya katambudde kati okuva ku polling station yo okutuuka ku district n'okalangirira. Buli muntu bw'anaakola ekyo tugenda kulaba Uganda empya.